Ku ntandikwa y'omwezi guno ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira wano mu ggwanga kifufa kyaggulawo akatale ak'okukyusakyusa abazannyi kilabu ez'enjawulo okusobola okwenyweza okwetegekera omwetoololo ogwokubiri ogwa Uganda Premier League ssaako n'empaka eza Stanbic Uganda Cup. Club ya Express FC mukwano gw'abangi yakata abazannyi bana mu katale kano nga kuliko Richard Basangwa, Muhammad Kagawa, Rashid Kawawa n'omuzibizi Hakimu Wandera. Omwetoololo ogwokubiri ogwa Uganda Premier League gugenda kugibwako akawuuwo ku lwokuna luno n'emipiira 3 ng'ate Express FC mukwano gw'abangi egenda kuguggulawo ku lw'omukaaga ng'ekyazizza Entebbe UPPC ku kisaawe Kihamu Nakivubo Stadium. Robert Lubega omwogezi wa Express FC agamba olukiiko olufuzi olwa kilabu eno lugonjodde obuzibu obubaddewo n'abawagizi. Ono akubiriza abawagizi okwewa mu bungi mu kisaawe ku lw'omukaaga okuwagira ttiimu yaabwe esobola okuwangula omupiira guno. Boycott oba okwediima okwo kwaweddewo, abawagizi twakkiriziganyiza ffenna kimu nti ffenna tugenda kujja ku lunaku olw'omukaaga ku double header ffenna tulaba omupiira nga tuzannya UPPC. Era nyongera okwakubiriza abawagizi ba Express bonna gye muli, kyemanyi nammwe abali sides eyo mulimu abawagizi ba Express, ffenna olw'omukaaga tubeere wano nga tulaba Express ngezanya UPPC. Ate club ya NEC FC naye etadde abazannyi babiri Paul Muchwerezi ne Muzamiru Mutyaba oluvannyuma lw'endagaano zaabwe okuggwako ne club eno. Ate Moses Waiswa abadde azannyira Vipers Sports Club amaze okwegatta ku URA FC nga naye endagaano ye ne Vipers ebadde eweddeko. Era nga tukyali mu by'emizannyo, Pulezidenti w'ekibiina